nti sente zibadde ziweerezebwa mu kino na kino nzigadde ne batandika osalako abakozi emirimu ne gisanyalala enfuna yo nga bweri ne Uganda bwetyo bwefuna amabanja g'oli mu Uganda g'erimu oli mu mabanja kuba Uganda eri mu mabanja oli mu mmere ya leero kuba ne Uganda eri mu mmere ya leero so bigaziwa bugazi ne bigenda ku page ennene goli ku page entono bigaziwa bugazi bwebiti kati buli kintu kye tusoma kyovula aba wano njagala nnyo nga tusoma ekintu nga tukijja kubulamu obubwongo omuntu woyita tugende ku kifaananyi ekiddako ekya family ku family weeyita family is the first unit of the church or the first unit of the government kati tugenda tuzimba ne tutuuka ku mutendera ogw'ekkanisa oba ogw'ensi yonna mu Bible and politics kati leero ngenda kwogera ku kununulwa kwaffe oba okununulwakwo omuntu wenna ng'onookyusibwa oba ng'onookyuka ebitundu 80 ku buli 100 biva mu ggwe morning gundi anti ffe twakazuukuka munnaye ffe tubanga twakazuukuka twebuuza bwe tutyo sawa za evening twebuuza morning naye tujja kutereera obwongo bujja kudda mu butereere temufaayo ate temukitwala wala mubeere mukikomya wano tekigenda wala ekyo ekintu muwulidde ngeze nkibulira abantu anyway waliwo n'omuntu omu babadde badiscussing eyo n'abuuza banne naye pasita yabadde ki pasita kano ke yabuzeemu tabanga yasisinkanya abasajja n'alya vibe zaabuze kati ennaku zino omanyi bw'omala osisinkana Museveni toddamu kudda ku levo ziri ziwabaddeko olina engeri gy'okkirira nga pasita mmwe mmwe kati wamanzizeeyo wali wendi waliwo abantu abawummuddemu kati eddoboozi nyina oddifuga nemeekubaza okusa okitegedde si kuba nti Museveni yampadde ate nze Museveni antemera n'enkomawo obadde kinaawe mba nkomawo okukola ki era muba mulaba bulabi mu mawulire nga babagamba tufunye minisita omupya mutabani wa Fane Katongole okuva ebunjako nga bampa zikadenge zange nga ntandika balumya nga mbajooga mawu teyakibakola wano n'amala obbalumya n'awasa ne muk'omusajja naye n'amutwala tewali kye bamukola mawu n'awasa muk'omusajja n'amutwala wali awo mawu anigiina namusaaga anyway nzizeeyo wali mbadde nkugamba nti omuntu wenna okukyuka oteekwa okuba nga enkyukakyuka ezze mu bulamu bwo egeneratingiddwa okuva mu ggwe ebitundu nga waakiri 60 ku buli 100 kati njagala ozza akatambi emabega mu biseera byozze weeyubula olunaku lumu nabanyumiza ne mbagamba nti nze obulamu bwange nayagala nnyo okuwasa nga nkyali mwana muto nentuka okuwasa nga ndi mitala w'amayanja annaye ne wamawulira nayagala nnyo okuwasa kati ate bwe twagatako bino ebyokusoma ng'osomayo lumu n'obumula wiikisi 2 ne bakugoba fees ogenda okudda mu P5 nga be wabadde nabo mu P5 bali mu P6 ate gwe n'ogiddamu oba ogenda kuddamu givaamu ne babagumikiriza gundi first term ne second term ku third term ne babagoba bo ne bagenda mu P7 kati ate gwe ku mwaka n'odda mu P5 nenga naye bino ebintu omugezi yali wasa nze leka nve mu bintu bino kati omuntu kagenda wase naye 1998 nesitula P7 1999 nesitula P7 nengamba kati kambase nentandika okwambala empale empanvu ezo mama nanzinzirako zonna ng'ezanga zitereka mu kisenge nga njagala nkule sikula nze nannyina olubiri gwe lutinge nanga ndi mutono ne bwe nyambala akapale sikyukakyukamu njagala kuwasa siwasa bintamye kati mu mwaka gwa 2000 essomero ne linnona ne bajje waka ne bansaba okugenda okuddayo nga first term ya misinde nyina okudduka ku ssomero nga nina okudduka second term ya mipiira tutekosamba emipiira kati ng'ebyo bye byasigala okuntwala ku ssomero naye mwaka gwa 2000 nali nina kojja wange akyali yeye waffe kojja Paulo
twali tusula ffenna nayogerako nange ekiro nagamba naye Wire lwaki toddayo n'osoma nabako ebigambo bye yaŋŋamba nensula nga mbirowoozaako nga maama yankuba ebisiripa maama yalwana nandyoka ankijjanya mbunzire ku ssomero ku mpaka niŋŋaana nze njagala kuwasa naye nafuna ekiro kimu kye nalowooza nenkera ku makya nentwala empale yange yali mpanvu nenjitwala ku kyalaani nengisala double pocket nengisala nenkoma ewaka neŋŋamba taata ngenda ku ssomero yeewuunya n'okwewuunya nentamba nengenda ku ssomero nengenda nsoma P7 2000 nentuula P7 neyongerayo n'emisomo lwaki mbawadde kasitoola ako nti okukyuka kwange okugenda ku ssomero kwava mu nze kati nkuwadde kasitoola ako naawe ojjukira ebiseera bye wali oyina gy'okutte n'otuula ne weebuulirira wekka nodda buli omu oyina gye nvuddewo omuntu yenna bw'akukubako ekifuba okukukyusa nga gwe tonnakyuka tasobola ne bw'aba mwana muto bw'omukubako ekifuba okugamba mbw'omukyuse ku mpaka takyuka naye okukyuka bwe kuba kuva mu ye munda oyinza n'okwewuunya omuntu abadde omuzibu nokera ku makya n'obuuza naye ono omuntu yafuna ekizibu nga takyali bw'ati so njagala tukijje ku levo eyiyo tukitwale ku levo ey'eggwanga tukitwale ku levo ey'ekkanisa oba ey'obulokozi nga tuvudde ku ggwe ekikyo kati tugenze ku ggwanga Uganda tesobola okukyuka bwe kuba tekuvudde mu Uganda bannayuganda tetusobola kununulwa tetusobola kulokolebwa tetusobola kusimatuka okujjako nga kivudde mu bannayuganda nga ffe tugambye nti enough is enough nkyatema mpanji y'obubaka bwe ngenda okubuulira olwaleero ogenda kuwandika ekitabo kye twabaddemu eggulo ekya Zabbuli 37 tekyaweddeyo nasomyeko katono nengenda ku nsonga endala olw'obudde Zabbuli 37 nendaba omubi ng'agulumidde oyinza okumalayo wonna okuva ku lunya olwa 35 okumalayo then ekyawandikibwa ky'olunaku ekikulu kye tulina tugenda kiri mu Isaya essula 11 Isaiah chapter 11 from verse 1 to verse 16 yesembayo okukyukakyuka kwa Uganda kulina okuba nga contribution esinga obunene evudde mu bannayuganda kubanga era n'akamunyeenya akaliyo akatono ke k'abannayuganda abatandikirwako enkyukakyuka ne bwe tunaakubira Trump omulanga ne bwe tunaakubira baani omulanga nga muffe temunnaba kuvaamu kintu ekyo tekisoboka kubaawo kati enkyukakyuka y'eggwanga erina kuva mu ggwanga munda mu bannayuganda enkyukakyuka yo erina kuva mu ggwe ekintu ky'okooye kyonna bw'okikoowa okukivaamu ojja kukivaamu ekintu kyonna bw'onooleeta emirembe mu makaago gijja kujja bw'onooleeta emirembe mu famire yo emirembe gijja kujja mu famire yo ne bwe munaagenda mu kkanisa ne musiiba ne musaba ne bwe munaayita musumba najja ewammwe nga waali ekyemisana n'ekyeggulo ng'enkyukakyuka tevudde mu mmwe babiri mutawanira bwereere ne bwe munaawa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo emirembe gye mwagala mu famire yammwe mutuule mujeewe mmwe babiri make your own style make your own marriage emirembe bwe munaagigeneratinga okuva munda mu mmwe oba okuva munda mu ggwe ojja kulaba ebibala byakyo ne bwe munaakola mutya nga tekivudde mu mmwe tekijja kuvaawo profile picture yegundiyo ne status na biki ne bwe binaabera bya pastawo ne bwe munaabateeka mu kalenda ne bwe munaabakuba ku masuuka nga simanyi mumanyi okwebika amasuuka agaliko bapasita bammwe ebyo byonna bya kisiru eddiro ne bwe munaalijjuza ebifaananyi by'omusajja gwe babagamba mbu ye Yesu omanyi muyina akatijja ako akatimba simanyi mbu mutimbye Yesu ku bisenge byammwe ne ku firiji konna mutaddeko Yesu oyo omusajja si ye Yesu nkiddamu omuggo ogukulukutanga guva mu ggwe gwe gukola impact taata ne maama omugga ogukulukutanga nga guva munda mu mmwe ogwo abaana bammwe kwe banywa
ogwo omugo gukulukutanga muva nga guva mu mmwe gwe guleta impact ewaka. Bannayuganda ekikulukutanga kiva muffe kye kigenda mujjukire ebiseera bye twakulukuta obusiru nga ffenna tuli basiru. Nkugambye UPDF ebadde ne bajje n'abasiru nawulirako lumu gundi olunaku lumu gundi nali njogera ne Katumba Wamala jobera nnono nali njogeddeko naye nali njogera ne Katumba Wamala ku programu ezimu eyo ku YouTube nga ntambula bwenti ne musanga nga ayogera nga yebaza nzijukira olunaku lwe nasimatuka okukubwa amasasi nebaza abanyamba naye President Museveni yankubiranga essimu buli luvannyuma lw'eddakiika 3 okuncekinga kalabe oba embeera eteredde. Nindaba obusiru obukulukutanga buva mu Katumba Wamala. Mbu ngali mu ddwaliro simanyi ku alukomu mbu Museveni yamukubiranga buli luvannyuma lw'eddakiika 3 okukakasa Katumba Wamala wooli okyali mulamu essasi bali kujeemu kale ngenda kuddamu nkukubire kakati olidde kamere nga Museveni yeewuunya tebakubangako ku miss yeebuuza Katumba Wamala asimattusa atya ng'amanyi oba agenda kuba afudde. Wabula Katumba Wamala olw'obusiru obumukulukutanga buva mu ndamu ye mbu yeebaza Museveni kubanga yamuceekingako buli luvannyuma lwa ddakiika 3 ng'amukubira essimu. Waliwo lwe twali abasiru bwe tutyo ffenna nga batukola ebyekisiru nga tetumanyi. Akalembereza akaliwo ke kakakulukutanga kava mu bamu mu bannayuganda kati ke kakola impact mu kununula eggwanga Uganda. Mbadde nkugirayo kiri kye ngenda okubuulirako nti okununulwa kuyina kuva mu ffe ffennyini. Puliyambo njimaze ekigambo ky'olwaliro newankubadde ebadde nga mpanvu naye mbadde nyina ogitematema okuva ku individual level family level tugende nga tulinya paka ku kununulwa okw'omwoyo n'omubiri. Awo tugenda okutandikira. Waliwo obuntu butono bwenjagala okuba nga nzijawo. Ntegeddeko olwaleero waliwo ennyonyi ya Uganda eyatwaliddwa mu bumenyi bw'amateeka. Bagifunidde pilot nga muyiga nga si wa bulijjo. Ku kisaawe Entebbe ladda tezigiraba tebamanyi bulungi wa we yakutte naye nga yatisse ebintu bingi nnyo n'etwalibwa emu ku bombardier za Uganda. Order from above n'etwalibwa mu ngeri etategerekese tennaba kudda naye yatisse ebintu bingi nnyo ebimu ebibadde bisombebwa okuva e Rwanda ne bireetebwa e Uganda then n'okubijja e Uganda okubitwala awatannaba kutegerekeka byatwaliddwa ennyonyi ya Uganda bombardier emu ku bombardier za Uganda era yaweereddwako amateeka okuweebwa omuntu atali wa bulijjo ate olw'okuba be bafuga ladda zonna wakyaliwo okunoonyereza okusingako awo tukyakinoonya tulabe ennyonyi eno yatwaliddwawa yatutte biki n'ebirala tujja kuba tubibawa. Waliwo obunkenke bungi nnyo mu bisenge by'amakolero ga Waaka ku sayidi ya Museveni ne famire ye. Mulaba emmotoka ze bagamba eziyingira eggwanga Uganda simanyi mbu okuleeta abantu bebacwetinze okuva e Congo mbu ne bayingira Uganda naye ako kabadde akabonero ak'okwekwasa bali mu kukukusa enjovu bagiteeke mu kaveera naye eganye okuggwerayo. Abo obutambi mwabulabye obwa bbaasi ennyingi ennyo beekwasiza kiri ekya UN naye waliwo ebintu Museveni ne Kagame bali mu kweteekerateekera babba ensi zino ebbiri Rwanda ne Uganda in the case of anything olw'ekintu ekinene kye balaba ekijja mu bukulembeze bwabwe. By election ye Kawempe kiri confirmed omuntu agenda okuyitamu gwe bagenda okulangirira agenda kubeera nga ali leaning wa NUP naye nga waabwe kubanga Museveni agamba anabeera ku kadi ya NUP talangirirwa NUP terina kulya kalulwako naye owaabwe abeere leaning NUP leaning naye nga waabwe tebageza ne balangirira owa NRM owa kadi ya NRM oba owa independent nga leaning NRM. So kyekyo kiri mu bisenge by'amakolero ga Waaka kubanga sensitivity y'akalulwako ate bo bagitegeera nnyo ndowooza okusinga ffe bwe tusobola okuba nga tukiraba. Bwe tuba tukikutte bulungi tusobola okukiggusa mu kalulwako akakawempe senga tukafuula ak'eggwanga lyonna. Eyo nga nvuddeyo okuzzaawo poliisi mwakuwulidde waliwo egundi ey'okuzzaawo
police simanya aba police 18 ku buli biki byonna naye nga mujjukira mbadde mbitegese wano naye olwobudde sigenda bigendamu mujjukira batugamba bajeewo police zonna ne bajjawo police simanyi 600 and what bazijeewo police booth ne police posts in order okunyweza ebyokwerinda ne batukakasa nti ebyokwerinda tebibeera visible nti ate ebyokwerinda ebisinga okuba ebinywevu bye bibeera invisible ne bagamba tujjeewo visible security tusobole okunyweza security invisible kati ate bebamu bebakomawo naye ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero kiri kyembadde mbagamba nti tusobola okujjako mu 7 nga buli omu okikoledde wooli ne tusobola okushatinga down eggwanga nga tuziba amakubo ne centers zonna mu byalo ne mu bibuga okwetoloola eggwanga lyonna ne tusobola okuba nga tujjako ono omusajja kati Museveni akoze bw'ati ekyo eky'okuzzawo poliisi ku buli byalo waliwo ebikiri emabega ng'ebikiri emabega buli lwe tuba tutuuka okulonda Museveni akwata abazirwanako obwongo bali eyo mu byalo bali eyo bakima mazzi bali eyo tebalina makulu yabeerabira bwe batuuka mu biro ebifaanana bwe biti yeefuula abalowoozezaako ekisanja ekiwedde ekya 2021 yabaleetera projekiti ng'eyitibwa Umoja ni Kazi kati bwe bamala okuva mu kalulu neggwekerera bweti neggwawo kati olwaleero abaleetedde endala ng'eva mu Umoja ni Kazi kati agiyise Jenga Taifa eno yabanazirwanako bonna buli omu wali mu structure zaabwe okubagatta wano mbu abajjukidde mbu babonyebonye nnyo ate nga be baleeta emirembe be balwanirira emirembe bano abagasseeko abazirwanako mu UPDF oba mu magye direct nga wali obaddeyo abagasseeko LDU phase 1 2 3 abakyaliwo abalamu agasseeko ba SPCs agasseeko ba crime preventer buli amanyi nga yali ayiseeko mu structures ezo mbu kati abalowoozezaako bonna abagasse mu Jenga Taifa mbu agenda bateerawo ssente nga beewola mu ssako zaabwe nga bakola nga bazizza simanyi nga biki kati bonna bali excited abasitudde ku byalo agenda bawa ebiyunifomu ebipya ne bigambuutusi okusafoketinga n'okutiisa ebitundu bw'amala okuyita mu kalulu addemu abitukasukire biddemu era bisigale ku kyalo nga byasenku njagala okuwoninga bannazirwanako mubeere bantu bagezi mulekerawo okutusinikirako ebinnyo nabagamba omwaka kali akalulu ka 2011 Museveni yayita bannazirwanako mu ggwanga bonna n'abateeka ku mubuze nakawa inzi kino ndi mujulizi natwalanga tata bebakawe wiki namba nateekawo banka zonna simanyi DFCU simanyi FDC simanyi Barclays Sentinel ng'otuuka wali ne bakwaniriza ne bakola batya ne bakusomesa n'ogenda osoma mweno banka mbw agenda bajja mbwavumbu n'abajjukidde bonna ne basisinkana ab'empigi kibibi Uganda yonna ne basisinkana ku mubuzi natwalayo taata n'alyoka asangayo bane afande joli afande bannanga afande joli afande katunguli gwenga tokula afande ojjukira bibiya afande bali batuttidde bibiya naye omwoto gwe bibiya ogwo afande ojjukira wali naye afande maasana yafanyo bannange naye afande nkubulire senga afande Rwijama wali kubanga ojjukirayo Rwijama wali ne badda mu gaboozi ago nze ne mbaleka binengena ne nvuga boda yange ne nkomawo ne mukima akawungeezi banne ne basulangaawo mu tenti ne babaleetera simanyi afande ani agenda kujja kutusomesa nga ye mukomyawo wano mu Kivulu ne yebaka kubanga ye yali ayinamu nga ye ayina omwana e Kampala ebyali tebiyina mwana Kampala nga bisulaawo mu mubuzaawo mu kisaawe mu butenti ne bamala balimbalimba ne babasomesa engeri gye bagenda okuyamba akalulu ka 2011 bafande Katongole ne baddayo ewaka nga babumbujja omuliro nga bwankubire simuwire gwe gwali awo genda wali kuna Kivubo okebereko genda wali okebereko olupipi kinga nvuga looni nangamba afande agenda tuwa sente nkugambye afande gwe kasitozisangayo bwoti kwembulira tuzijjeyo nsoke nkuwe pikipiki mwana wange olwanyo nsoke nkuwe pikipiki bwovuge pikipiki yo nze nzije enebunja ko nzimbe wakeedi bwe malo zimba wakeedi nzimbe wose maduuka olunga babagambe bagenda obbawe sente n'olwaleero tezirabikangako okuva 2011
2011 n'olwaliro temufunangayo buli kisanja jana abamanyira ne kakati bannayuganda mukwata amajambi ya mutemeteme bannazirwanako abasiru ku byalo mugeze mu balabe mu bibutusi bya green bye bagenda obbawe ebipya naye bisajja mu mwagala tubawe butwa babaletedde gu project buli sawa akyusa bukyusa manya bwate simanyi jenga ya taifa simanyi taifa ya umoja wa kazi wa moja ngwa kati bonna ku buli kyalo mbuno bilyeri bisirika binyo Museveni atujukide afanda atujukide kuruno afanda atujukide banayo omuntu abadde afa mulaba afande bwatujukide nga abajukira ati mukakasa nakebera ku account ya tata nentuko okubanga bamanje ezikeberako nga tuli mu negative ne mugamba afanda account gigale naye gomanyi okuwandika akapapula n'ogenda wali ku account abankeberereko ate munnaye otuuka wali ng'olyaga eno gundi pakata olumala otuna nakutunulirako bwati nagamba nakubuuza kiki nti nakunkebererako kuliko mmeka nawandikako 00 nogenda nga akutunulira nofuluma mu banka ng'oswadde kati byebibbi ebiri ebweru bikulinze mbuno gyeyo sente kumbe kuliko 00 era bivetera bye bimwe era zeemu abiyise naye bannanga afande Katongole nemmala nenkulaba mu bintu ebyo afande Katongole kwangana kusanga wire nenkusanga ku kisaawo olwalero jja kundaba nesigendayo kati olwalero nze nkulina this is my turn now afande Katongole nenkulaba mu simanyi taifa ya habari simanyi habari ya taifa nja ku blocking ojja kumpulira naye mwe muli kula kodi kwameyo nvuddeyo tugende tuwumbe wiki ba veterani okukyuka kwamwe n'okuterera kwamwe kuli munda mummwe Museveni tasobola kubanga teyakuyamba ng'oli mu service tasobola kujjukira mmwe be yatane mugenda abatakyalina makulu ennaku nga 3 emabega waliwo wali PDF gwe mbadde njogera naye era naye yadduse bibye si kujju yange ye yadduse bibye muvubuka muto yabadde akaaba nangamba mazima ddala afande nnyina emyaka mito sawa zaaku yesi nkoleredde eggwanga mpulira nga ndikoledde ndiwadde the best naye mmanji bw'emitwalo 94 wazalendo mu bibanka byabwe ebyo abanji bw'emitwalo 94 nabuuza ndizisasula ddi ndyoke mbeeko ne kyenkola nagamba nze ntemye yadduse mu maje lwakubanga ali mu serving gundi kati already naye amaje gamubanje emitwalo 94 omusajja yabuzize emitwalo 94 ngenda jijjawa ye ndikola ddi okufuna ezange n'abasuulirawo ebintu byabwe n'ebi uniform yatambudde bwa namuni yagenzindedde mu ka t-shirt ne ka jean aka bye yagenza yambadde bye yaje mu maje banga lyonna lyamaze mu maje kati mwe biveterani ebimaze okugwa ku mpagala Museveni ayagala obakozesa okusuffocatinga abantu bamwe mu bitundu abababeereddewo okuva Museveni lwe yabasuula mu bitundu muyo musinika businisi binnyo nze nja bavuma muddemu amagezi mmwe nkugambye bwe kiba kikwatagana ku maje mmwe ab'amaje ne bwenkera ku maca kubatematema tewali anyega ku kigambo ne bwenkera ku maca kutematema b'amaje nzikirizibwa kubanga nze omu ku bantu be musinze okumenya temwina makulu wamaka tuwumbe wiki olunaku lwe nakomawo twali mu kitabo kya Judges chapter 6 twali twebuuza obanga ebintu byonna mu Bayibuli feezi yonna eri negative mu Uganda etutuuseeko buli negativity yonna eri mu Bayibuli ku ggwanga etutuuseeko mu Uganda naye nga buli kitabo buli awali negative waliwo positive side lwakuba yesembayo eva negative zikusooka ne zitakuva nnyuma Uganda zaatusoose lwaki mulowooza nti zigenda kutusooka ziddemu zitusooka ate era zitusembereko byonna obunnabbi bwonna obw'okunyigirizibwa n'okubonaabona n'okulumwa n'okusomesebwa n'okukola ki byonna mu Bayibuli bitutuuseeko naye buli w'osoma awali awo ennyiriri gye ziggwekerera waliyo okununulwa lwaki bino bitutuuseeko mu bwongo bwaffe ne kitajja nti ne biri bigenda tutuukako lwaki mulowooza nti ffe tugenda okubonaabona tuboneebone tusembeyo nga tubonaabona tusaanewo nga tubonaabona nga bwe kiri luddawa nga bwe kyali mu mulembe ki nga bwe kyali mu nsi ki
olaba ne kuba Mussolini, olaba ne kuba Hitler, olaba ne kuba ani era zaabasooka ne zitabava mabega. Germany teriiwo, Italy teriiwo, France teriiwo, mmwe mwasoma gundi history oyo. Tebiriiwo tebyabawunsinga baaka kati tugenze mu Bible. Bwe tuva mu Bible tujje waka. Bwe kibanga abaana ba Isirayiri baalimanga ebinyeebwa, abasajja ne bajja ne babitwala n'ebikuta byabyo. Ekyabalamuzi essula 6. Bo bwe bamala okulima nga Museveni anona. Abaana ba Isirayiri bwe bamala okulima, Abamidiyani ne baani ne bajja babinona. Waliwo gwekerera kyagwa kitya. Kyagwanga mu Isirayiri mwennyini mwe muvudde omusajja Katonda ng'asitudde omusajja Gideon mu bo bennyini. Omusajja ogu Isirayiri netandika okulima ebintu n'ebisigaza. Bwe kibanga kiri kyatutuuseeko kyatutuukako bwe tulimanga batwala. Emwanyi zaffe zaabwe. Ebyennyanja byaffe byabwe. Abaana baffe baabwe ffe bwe tumala okuzaala. Bannayuganda akabano kali mu kanisa, genda okebere amakanisa mwenna amakanisa agabeetoolodde. Mumanyi nti ennaku zino ebizindalo bitambula nga bayita abaana ku makanisa agali mu bitundu. Abaana bammwe ne babagabira switi ku kanisa. Switi abaana gwe banuuna ku makanisa mumumanyi. Management y'akabano akali mu makanisa ag'Abaprotestant n'ag'abalokole zakatambye mabega mu kitundu kyammwe ku bitundu byammwe ennaku zino. Babadde tebayita abaana ebizindalo nga tuba banaye mugende ku kyakya abaana abato waliyo okubasabira mugenda mu masomero abaana abato mugende. Buuza omwana wo ku kanisa tebabawadde switi. Switi abaana bammwe gwe banuuna ku makanisa mumumanyi. Buuza abaana bammwe ku bitundu oba tebabagabidde switi. Mumanyi switi gwe babagabira ku makanisa. Mukimanyi nti kati ettemu erisinga liri mu kanisa. Okimanyi nti Museveni tukubye strongholds kati wotamusuubira kati wabateeze. Wategeddeko kati mu makanisa ag'Abaprotestante ababuulizi basinze kati kubeera abakyala. Genda katulabe omanya abakyala abawule abali mu Baprotestante kati. Okimanyi nti Museveni ebisanja nga bibiri bino ebisembyeyo kiri kino akozesezza nnyo obukulembeze obuteekamu abakyala. Okimanyi eyo mentality bagiyingiza mu makanisa kati abasumba abakyala bangi. Abakyala mu nsonyi we sibayisaamu maaso. I respect services zammwe naddala ng'oli kwalaali. Naye okimanyi nti omulabe nga ya-infiltrate nze n'akutega omukyala. Eyo theory eviira ddala mu lusuku Edeni. Eyo theory y'omukyala. Omukyala bw'amala n'akyuka ebirowoozo bw'ati mwangu wa kumalawo nsi yonna. Genda mu Baprotestant olaba abaawula abakyala kati. Genda mu balokole olaba abakyala ababuulira enjiri. Si lwakuba nti baweereza Mukama. Si lwakuba nti bayitiddwa. Waliwo ababateze. Abakyala abaweereza nga muweereza Katonda I salute Mukama abawa omukisa. Paulo yatandika ekkanisa yawa n'ateekayo Feibe. Era n'akakasa n'agamba Feibe muweereza munnaffe ng'abaweereza bonna. Mumuyambeko okusobola okuweereza naye Feibe muweereza munnaffe ddala. Era n'amusimba mu kanisa Feibe n'aweereza. Nzikiririza mu buweereza bw'abakyala. Nzikiririza mu bakyala okubeera abasumba. Naye omulabe akiyiseemu okukyongeramu okuyisaawo ebibye. Abaana baffe mubabuulira abaana babeere nga bamanyi. Abaana babawa biswiti. Ebigendo bakyusa hormones muwulidde. Nzizeyo wali obanga Museveni eyo party etutuuseeko ey'okulima nga batwala. Lwaki party ya Gideon yo mugibuusa amaaso ng'olredde malayika yajja dda n'alonda Gideon omusajja omuzira. Mu masekati gaffe mwali. Tani egundi ey'okulumba omulabe waffe tugende tubalumbe. Soma essuula eyo essuula ey'omukaaga yonna olabe step zonna eza revolution ye Uganda. Judges chapter 6. So oba tubonyebonye mukkirize nti n'ebirala okubonaabona kuba ebiseera ebyobutamanya ebyokubonaabona ebyokukola ki kati tuli mu biseera ebyokulwana okwejjako omulabe waffe. Olunaku olwaddako twasoma mu kitabo kya John chapter 6. John chapter 6 twali twogera ku Uganda ebbiri. Waliwo Uganda eggwaawo, waliwo Uganda etaggwaawo. Naye ng'abantu abasinga boolaba abanje ennyo bagwirana nnyo ku Uganda eggwaawo ne beerabira Uganda etaggwaawo.
nga tuzukusa nti bannayuganda tubuuse amaaso Uganda eno jjo nalabyeko omukyalo omu agamba nti namwandu wa Kazini akaaba amaziga asaba buyambi namwandu wa General Kazini Uganda yaabwe yaggwaako naye ate naffe ab'omulembe guno tulemeddwa okutuula tusooke twebuuze tugendera mu Uganda kino eky'abaana abasajja olaba Uganda ya Kazini eggwaawo kati gwe bukenya musajja wattu oyina omutwe gulinga obutuuliro bw'ensuwa okakasa Uganda gy'ogoba gwe tewenkanana kannasika ebaddayi mukaba katonda wange n'osanga abavubuka b'omulembe guno nga mugoberera Uganda eggwaawo nga Uganda ya Kadaga yaweddewo omanyi omulimu Kadaga gwe yakola n'okwebwana ne yeewaana nti Museveni yatuuka nga asigazza life support age mu ggwanga Uganda nga life support y'obukulembeze bwe nga entunuusi zisigadde ku Kadaga nga Kadaga bwa disconnectinga oxygen Museveni agwirawo kwolwo naye ate kati olwaleero Kadaga bannange so Yesu yagabula emigaati ne bamunoonya bangi olwaleero nabawadde ekyokulabirako ky'ebyokulonda ebiriwo olwaleero ekibiina ekisinga okuba ne bakandidenti abangi mu kawempe NUP abasobola n'abatasobola bonna bali wali beeraze bwe bati abalonderayo n'abatalonderayo omu yagambye nze sironderayo nze ndi weerubaga naye ate bo be banneetaaga nzize bayamba si lwakuba nti bali liyo banoonya omugaati ono Yesu gwagaba mu kiseera kino Yesu yabagamba mmwe mutunuulire ekinene ekisingako waliyo ekitagwawo naye kati munnoonya lwabino ebiggwawo emigaati gye mulya enjala neemala neddamu neebaluma nkimanyi temunoonya nze naye munoonya migaati amaanyi ge mujjeyo ku buli kifo okuvuganya ku buli kifo Nansana municipality kati eriko simanya abantu bameka lwaki temwempoweringa abavubuka ne structures lwaki temwempoweringa abavubuka be Nansana okuparalyzinga Nansana okusalako gundi Nansana jamu atandikire Nansana paka Kampala lwaki tetukola ekyo Kawempe lwaki temukola ekyo tiimu Nalukoola ne mukola ku kyakujjako Museveni tiimu Magala ne tusoka kujjako Museveni tiimu gundi ne tusoka kujjako Museveni kuba buli omwayi n'ababe nalabye buli omu ng'asitudde eggaali buli omu asitudde eggaali wali osimanyi gwe ne bakubako enfuufu ku ngatto ne bakola batya lwaki tetusooka kugenda ku Uganda etaggwaawo lwaki tusooka ku Uganda eggwaawo emyaka 5 waliwo abanoonya emigaati nga tebanoonya Yesu bwe twava eyo twagenda mu Matayo sura 7 nga Yesu Matayo 7:15 Yesu yennyini nga yayogera n'agamba mwegendereze emisege mwegendereze bannabbi abo bulimba abali mu kanisa ekkanisa eyimiridde ku musingi ogw'obutume n'obunnabbi naye mu musingi mwennyini okwazimbibwa ekkanisa ate tulina okweraliikirira nti mu kkanisa mulimu bannabbi abo bulimba olwaleero pulezidenti alina ekintu kyayogedde n'agamba twebaze Katonda alina bw'akola ebintu bye olwaleero tugamba nti baatubba akalulu omwana waffe baamubba akalulu n'atatuula ntebe mu ntebe naye okusinziira ku misege egyali gimwetoolodde mu kiseera kino twandibadde tugamba baatuttira omwana Katonda yali alina okutulinnyako ku buleeki tumale okutegeera mpuuga yaani Sseggona yaani nkugambye kati beeritte ku kajajimenti k'Abakadaama Bakadaama baakola dda judgment yaabwe naye Basseggona bali wali nkugambye eriiso nga tonnamulaba osooka kulaba liiso lyeri kulembera n'omanyi oyo Sseggona ati yabadde mu constitutional court simanyi mu supreme court oyo looya waaka abaziguluka gwe kasola beeriiso ng'omanya looya waaka abaziguluka oyo Sseggona yaggyeyo judgment Bakadaama baatuwa dda judgment bakeerippyeko bwe bati mbuno bakoze batuulira Machete eyo judgment Machete ye yagiggyeyo ng'asasudde n'ennyama ye bali ku Uganda eggwaawo bannabbi ab'obulimba banna ekintu ekyo simanyi bw'oyinza kiwulira ba MP ba NUP ab'obulimba bayibuli kyetegeeza ba MP be baali badde pillars ezinyweza NUP era buli eyali badde ku kadi ya NUP yandibadde nabbi mutuufu mu NUP
buli akwata bayibuli okusomesa yandibadde musomesa wa bayibuli ng'atusomesa mazima ng'atusomesa katonda ow'eggulu. bayibuli etugamba waliwo abakutte bayibuli nga bannabbi ba bulimba. in fact ekintu ekisinga okunzija enviri ku mutwe nti baligamba nti twagobanga emizimu mu linnya lyo ne mbagamba muve wendi kuba sibamanyi. gwe bw'oba okiwakana genda osome Isaaya essula 6. Isaaya yawandiika essula esooka n'awandiika ey'okubiri n'awandiika ey'okusatu n'awandiika ey'okuna n'awandiika ey'okutaano. genda ozisome essula ezo 5 eza Isaaya. genda ozisome 5 ezisooka osome essula ey'omukaaga. essula ey'omukaaga eya Isaaya agamba bweti mu mwaka kabaka Uziya mwe yafiira mwe nalabira Mukama. Weewunya nnabbi Isaaya okubanga yawandiika essula 5 nga talabanga ku Mukama. naye bw'ozisoma ozirabira ddala nga ssuula zirina enjiri, ssuula za makulu, bigambo bya Katonda. naye waliwo ekyamuli mu maaso. Uziya yali kabaka, nga Uziya yamala ebibye byonna nga tafangayo kunaanuula ku magezi ge na bwongo bwe kunoonya Katonda, kumanya Katonda yaani. naye byonna bye yawandiika obiraba nga bya bwa Katonda. Uziya amala kufa n'alaba Mukama nga atudde mu kanisa ng'ekigere kijjudde mu kanisa nga munene bwatu. mu kanisa bulijjo Isaaya mwajja nga talabirangamu Mukama. Uziya amala kufa, Isaaya n'alaba Mukama. Pillars ezaali badde zitukwatirira okunywera, ate Bayibuli egamba tuzeegendereze kubanga zaalibwa dda enkuyege. N'agamba mubeegendereza abantu abo. Kwolwo twasomerako ekitabo ky'Abakolinso ekisooka essula 3 nga Bayibuli egamba nti bannange mubeere abazimbi abalina amagezi, kubanga tetulinaayo musingi mulala. Omusingi gwasimwa dda ne guteekebwawo, tewakyali kuddamu kusima musingi mulala. Buli aleeta bulooka okuteeka ku kosiyo gy'oleeta, making sure nti by'ozimbako byebyo. Oba otaddeko mayinja, oba otaddeko biki, gwe ne bw'oba otaddeko kasasiro omuteekeko naye ng'omanyi kijja kukuba kafayalingira wanudde. Omusingi ogw'okununula Uganda gwasimwa dda NUP ne Kyagulanyi Ssentamu. Mumanyi ensonga lwaki twafuna obuzibu nga His Excellency Kyagulanyi azze. Twali tulina okumenya byonna ebyali bizimbiddwa si bye byali ebituufu. Gavumenti yali nfu ne opposition yali nfu. Twali tulina kyovula batwakozesa amaanyi mangi nnyo. Olwaleero ne bwe stretchinga muscles tukyalemereddwa okudda mu maanyi aga 2-20 19 amaanyi gaali mangi kubanga twali tulina okumenya opposition byezimbye ebifu birigi nga bazikwata bubi nga ensonda zakyama byonna nga bifunga tetwasangawo kwe tuwongereza. Senga twasanga ng'omusingi baali basimye mulungi nga muterevu bulungi nga kalina y'enkyukakyuka eyinza oyimirirako, senga tuli wala. naye byonna twabimenya nga tulina okuleeta grade eddemu esende, tuddemu tusende buli kimu, tuddemu tukole buli kimu, tuteekeyo ejjinja erisooka oba bulooka esooka paka tuzimbe tukomewo waggulu. nga tulina okuba gavumenti, tulina okuba opposition, tulina okuzimba biki mu kaseera akazibu ennyo. era kyova olaba bw'obawulira bw'otuuza. era njagala okwebaza ennyo ab'obu TV bwewaka bayinza okukyaza aba opposition bokka mu studio ne bavaamu nga teboogedde ku Museveni, bonna nga bakubye Kyagulanyi. atali mu buyinza atakuŋŋanya musolo, atalina makomera, bonna ne bavaamu nga balaze Kyagulanyi nga tekuli ayogedde ku Museveni n'ogwo. Akina Munyagwa, simanyi gundi Rwomushana, simanyi bonna ne bavaawo nga kabanda ntyazo, bonna nga bali ku Kyagulanyi yekka ne NUP. Kati ekyomusingi gwa change kyo kyaggwa wano mu Bakolinso ekisooka essula 3 okuva ku lunyiriro lw'e10. Pawulo agamba mubeere abazimbi abagezi, tewakyaliyo kusima musingi mulala, gwo musingi gwaterera gwaggwa.
kati buli omuleete ettaffaali lyo liteekeko kuno ng'oliteekako bulungi kubanga tekyali kusima musingi mulala. Ojja kusoma wokkirire osange Bayibuli weegambira nti Mukama addidde abasirusiru ab'omulembe guno n'abafuula abagezi ate abagezi ne basiruwala. Olunaku olwaddako twasoma mu Ephesians chapter 2 from verse 1 to verse 22. Wano twasoma gye twava we tuli ne we tulaga. Ekyandikwa tetwakimalayo, twasoma ennyiriri ntono ezisooka, ezisembayo tetwazisoma, enjiri yonna yasigalayo. Nga Bayibuli egamba mujjukire twali twafiira mu nsi. Twali twafiira mu NRM, mu kutegeera kwa NRM nga twafiira eyo ffenna. Naye Katonda n'atuyamba n'atukwatirwa ekisa n'atuzuukiza. Duli tetwamanyanga. Okimanyi nti waliwo omuntu alowooza nti nno ebintu by'okutimba enkalala bitandise kati. Okimanyi twali tetumanyi steps zonna ziteekingirwa. Okimanyi nti kati nsobola okujja Kadaama mu kiyumba ne mutwala n'abeera chairman w'Electoral Commission. Nze wano nyina okimanyi nga najje Kadaama mu kiyumba kati amanyi process y'ebyokulonda byonna. Okimanyi nga najje Kadaama mu kiyumba mu America. Abamerika banzi sente baagala bayita bakadaama abo batujooga. Okimanyi nsobola okumwa Minister of Education neeterera. Okimanyi osobola okujja omuntu. Okimanyi Uganda eyina omuntu ali South Africa nga ayimirizaawo education ya South Africa ku mitendera gyonna. Nga knowledge yatula ku macha n'awandiika akatabo n'akageneratinga n'akatwala mu ministry ne bakagira ne bakasoma ne kateekebwa ku syllabus nga ali mu South Africa aliye yatudde mumanyi bulungi ne namba ye ne wano wali nyinza n'omwogera amanya. Tasubwa gundi zange buli lunaku abeerako. Yasoma sciences, chemistry, physics, biology kakensa ne bw'omujja mu tulo. Amagezi ago gonna gali eyo gafiire eyo. Okimanyi asobola yagamba ne tumala tukyuka Uganda n'ekyuka services zange mu Ministry of Education za bwerere. Naye jjukira twali twafa. Bayibuli egamba Katonda najja n'atuwa chance n'atuzuukiza ne tuzuukirira wamu ne Kristo. Ate waliwo obulamu obulala obugenda okujja. Oba mwagala oba temwagala twamala dde okuva gye twava tetukyasobola kuddayo. Kati ne we tulina okuvaawo tugende we tulina okubeera. Eyo bwe twavuddeyo olunaku lw'eggulo twabadde mu Numbers chapter 1 muku okubeera nga twarenjinga. Okubeera nga tutereeza. Twetereeza mu nnyiriri zaffe ne mu bika. Okusobola okugatta value. Okusobola okugatta value ku Uganda ne ku lutalo. Bayibuli egamba olunaku zaali ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri ekigambo kya Mukama ne kijira Musa nga Mukama agamba Musa bala abaana bonna abaana ba Isirayiri bonna okutandikira ku myaka 2 abo be balwanya bagenda okugenda okutabaala. Bayibuli egamba bagenda okumala bagenda okumala okwebala nga bali emitwalo nkaaga mu nga ejje eriyimiridde obulungi erinywedde eriyimiridde obulungi emitwalo nkaaga plus lyali awo nga tebamanyiddwa nga tewali kitambula. Bwe baamala okwezuula buli kika ne kireeta owaakyo, buli kika ne kibala abaana baakyo. Bayibuli egamba bw'onoosoma olunyiriri nga lwa 40 awo nga luggwekerera ekuwa ttoto yaabwe bonna ng'emaze obbajja mu kika kubanga esooka n'ekuwa ekika kya Isakaali baalekayo ekika kimu ekika kya Leevi kye baagamba nti ekyo kyo mukireke. Ekika kya Leevi kyo tekigenda kutabaala. Ekyo kyali kikwasaganya nsi ya mwoyo. Ekyo kyo ne bakirekawo kikwasaganye bino ebirala services zino endala ez'omwoyo na biki. Naye bali bagenda okumala ng'emitwalo nkaaga mu bamaze okugibala bulungi giri wali. Isirayiri neefuna ejje erinywedde tebaddamu kuwangulwa lutalo lwonna. Buli lutalo baaluwangula kuba buli omu yali amaze okugatta value. Buli omu yali amaze okuleetebwa ku board. Buli munnayuganda eno yessawa okuleetebwa ku board. Kyova olaba nti omubi abadde agulumidde nga woyita buli woyita omulaba value yo badde tonnabagijjayo giteeka ku table. Olaba oleeta bulesika value katono nnyo n'okateeka ku TikTok yo neetambula gwe ne bakuyita eggulu. Obeera oli awo nga bakubidde essimu kati ekyobusiru ng'owulira gundi omuntu yeewana nabadde ndi awo nga sibye ndiko ne bangamba Jenosalimu sali ne ngamba kiki bwe natuuse wa Jenosalimu sali nampa obukadde 10
nampo obukadde 10 ngamba bane bana abasajja nga batwagala no akujjeko value kuba yagirabye just ka TikTok account ko kubanga ka movinga gwe ne bakuwerawo obukadde 10 ate munange gwani kakana kasajja bakayita ni sefuko ko nenkulabira sefuko bamututte simanyi bamuyigirize mundu simanyi biki simanyi bamututte ko mujimu atandise mbu okwagala mbuno okutambulanga Gaddafi yena nalyoka ate munange simanyi Musevenomiki biki nga tamanyi nti bajjewo value ye kati sawa ya kwebala tugatte value ku gwanga tuteeke ku gwanga nga tulwanira eri Uganda etaggwawo nga tulwanira Uganda etaggwawo kati tugenda mu kigambo ekya wiki yonna imaze okukibumba tugende mu kyolwalero era kigenda kugwa mu bino kubanga twagala Uganda etaggwawo katusabe Katonda waffe Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukwaza olunaku lwalero Mukama tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu jangu ke osomesa oyigize batabani bone bawalabo tukwebaza gye tuvudde wala Mukama twali tetumanyi nti nno tulituukawo wano naye Mukama otuleese n'otutuusaawo era tukwebaliza ddala olw'ekigambo ky'ekiramu ekigambo ky'ekitukuvu Mukama kitukoze bulungi mu mwoyo ne mu mubiri yogera gye tuli kuba ekigambo ky'obulamu ekigambo ky'amazima ekigambo ky'amaanyi ekigambo ky'omuliro nsaba kyokya wasaana okwokya ekigambo ky'onnyondo kikuba ne kimementula era Mukama wonna wasaana kikolenga okwagala kwo bwe kuli ekigambo kyo kizimba zimba wasaana zimbula wasaana zimbula ozimba wasaana zimba kigambo kyo kitala kisala kikutte n'oyo gwe basala Mukama ganye ekigambo kibe kiramu mu linnya lya Yesu tuleme kuddayo nga bwe twaze nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ndeme okuba atasaanira mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. All right. Tugenze mu kigambo nyina wane ebintu byenkwasaganya ebibadde bingira temufaayo bannaye mujja kunsonyiwamu. Tugenze mu Isaaya essula 11. We nasimbye akati natandise nga njogera ku nkyukakyuka yonna ng'erina kuva muggwe oba muffe. Njagala owulire ekyawandiikibwa kino katusooke tusomeyo. Essula 11 era mu kikolo kya essula 11 era mu kikolo kya Yese muliva ensibuka n'ettabi eririva mu mizige liribala ebibala n'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye omwoyo ogw'amagezi n'okutegeera omwoyo ogw'okuteesa n'amaanyi omwoyo ogw'okumanya n'okutya Mukama n'okutya Mukama kwalisanyukira so taasalenga misango ng'okulaba kw'amaaso ge bwe kunaabanga so taanenyenga ng'okuwulira kw'amatu ge bwe kunaabanga naye anaasaliranga omwavu emisango gya nsonga era anaanenyanga n'obutuukirivu olw'abawombeefu abali ku nsi era alikuba ensi n'omuggo ogw'omu kamwa ke era alitta omubiri n'omukka ogw'omu mimwa gye n'obutuukirivu buliba lukoba lwa mu kiwato kye n'obwesigwa buliba lukoba lwa mu mugongo gwe n'omusege gunaasulanga wamu n'omwana kansooke nkomaawo nzireyo kemabega tutandike kigambo ku kigambo kuba bwe tunaategeera preamble introduction eri wala gye lutulaga wajja tubeerera wangu ulira essula 11 era mu kikolo kya Yese muliva ensibuka n'ettabi eririva mu mizi mu kikolo kya Yese muliva ensibuka wakati w'amatabi Yese ye taata wa Dawudi mu introduction Yese ye taata wa Dawudi ekyo ekika wano Isaaya alanga Isaaya bw'aba alanga wano mu Bible yali alanga Yesu okujja kwa Yesu okwokuna ensi nga bwe yali eri ne okubonaabona n'okubula n'ebyala byonna n'okulekebwawo n'ebyala byonna by'ensi nga mwe yali eyita nga naye Isaaya alengera okulokolebwa kw'abantu ng'agamba kijja kuva wakati mu Isirayiri mwennyini mu nnyumba ya Yese mwe mugenda okuva ettabi wakati mu kikolo awo ekikolo wagenda kusibukawo omutunsi wagenda kusibukawo ettabi erigenda okujja erigenda okuvaako ebibala ebigenda okukola bino ensi bye yali emiisinga mu biro ebyo
ffe wano tusoma mu Bible and politics bwe tukijja eri mu Bible ne tukireeta wano mu byobufuzi nga tumaze okufugibwa ebbanga eddene Uganda lyemaze mu mikono gy'abagwira Abanyarwanda okununulwa kwa Uganda kwali kulina kufuna ettabi wakati mu kikolo Uganda ng'ekikolo we wali walina okumera ettabi nga lya ku kikolo ekyo kyennyini Omunnauganda yennyini ye yali alina okusituka mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda nga tebamulinaako sse yonna nga tebamulinaako teyabeera nabo luweero tagwa mu jurisdictions zaabwe mbu simanya ate kooti y'amagye simanya ate biki talina mbu ate veteran ate simanyi kana ate simanyi baali bonna mu nsiko no lyali lirina kubeera original tabi nga lyerizadde ekintu nga Uganda yennyini yeyeezaalidde ekintu kyayo ekyokuginunula kubanga Yesaya bw'alanga Yesu alanga obwenkanya obuyina okujja naye nga buyina okujja n'omuntu ng'aviiridde ddala ku kikolo Yesaya alanga Yesu kubanga Yesu empologoma ya Yuda Yesu awo nyini ali awo mu lunyiriri olwo nyini okubanga bono bosomye ezo episode nakasomesa emirundi ng'ebiri ezala lineage ya Yesu bosoma Yokaana oba ne Matayo bakukomezaawo ne bajanga bakusalira Yesu ne bamumuleeta ne bamukutuuliza mu Dawudi ewa Yese ne bamujjawo ne bamuyisaawo ne bamuleeta paka ne bamuzaayo ku Adamu ne bamuzaayo mu ggulu kati Uganda okununulwa ekikolo kyalina okuzaala omutunsi ettabi ettuufu nga lino ettabi si lya mugisha muntu lino ettabi si lya beesigye Zije essula 11 era mu kikolo kya Yese muliva ensibuka n'ettabi eririva mu mizije liribala ebibala wajja kusibuka ettabi awo wennyini mu kikolo nga n'emirandira gyegyo gyennyini gya muti ogwo eryo ettabi lyerigenda ekyo ekikolo bwe wanaasituka waawo omutunsi ku kikolo ogwo gwe gugenda okwagagala guveeko amatabi guveeko ebibala okusaasaanira wonna naye ku kikolo kwennyini nga okuva mu Banyarwanda tulina okuba nga tubaviiramu ddala kuviira ddala mu bbonga nga tubaviiramu ddala nga tetubalinaako kakwate lwaki Yesaya alanga Yesu wulira ensi bye yali emiisinga nga mu Uganda bye tumiisinga wulira bye twetaaga mu Uganda Yesaya yabiraba ng'ekiseera kino kijja tuukawo nga Uganda yeetaaga bino ng'eteekwa okufuna omuntu ava mu bo mu bannayuganda bennyini ababate mu Uganda mu bakulembeze bonna abaali beesimbyewo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda okuva 96 temuli ategeera bannayuganda nga Kyagulanyi Ssentamu weewaawo mumpe mu kampeyini za 2016 Mbabazi yagenda Lukaya n'ayimirira ku Loditoro Lukaya okulaga mbu muntu wa wansi alina abantu ba wansi n'agulawo amenvu n'asusa n'alya ne kugonja omwoke yatwala ennaku 3 ng'ali mu ddwaliro ng'afunye infections olw'okulya amenvu g'Erukaya Mbabazi okulya amenvu g'Erukaya ku Loditoro n'akanyama kaawo mbu n'alage mbu muntu mbwali nabo kubanga balina ebintu eby'ebyobufuzi ebyo mbu n'aliddewo simanyi biki yalwala teyaddamu kutambula gendayo kinoonya olabe nze ezo kampeyini nazirimu era nawerekera Mbabazi nali nina pikipiki yange empyatuku era nawerekera Mbabazi kubanga batuwanga amafuta mu bodaboda 2010 ne bakujuliza full tanka ne bakuwa n'emitwalo egi 5 olunaku ne babanga balu savings ne tutandika okuzunga kati byenjogerako mbimanyi ne kafeera atanansi bukyanga ebyobufuzi by'eggwanga Uganda bitandika mu 95 wano mu 96 Semogeera ze yesimbyewo baani tewaliiwo muntu ategeera bannayuganda nga Kyagulanyi Ssentamu kubanga aviira ddala ku kikolo omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye omwoyo gw'amagezi n'okutegeera omwoyo gw'okuteesa n'amaanyi omwoyo gw'okumanya n'okutya Mukama egyo emyoyo mu Uganda gye gibadde tegiriimu omwoyo w'okuteesa omwoyo w'okutegeera n'okumanya omwoyo w'obutula ebyo bye byasooka okuva mu Banyarwanda ne Bamuseveni wala olumwe nali njoga ne ngamba njagala omuntu akola mu mirambo
abakola postmortem report bankolereyo postmortem report y'omunyarwanda piwa batubuulire abanyarwanda bano nabo balina emitima obulamu bwabwe bufunctioninga ng'obw'abantu abalala. Nina ekintu kyenjagala okunoonya mu munyarwanda bajja kunzizaayo okusoma obusawo n'okusoma biology nze nga ngenze kunoonyereza ku munyarwanda kubanga beefuulira ddala abatali bantu emitima gyabwe gisinga n'egy'ensolo. Ebbanga lye batukulembedde waliwo ebintu bye bajja mu bantu ne bibavaamu omuntu n'avaamu obuntu. N'owulira omusajja nabba essente z'abalwadde ba siriimu n'azitwala omusajja ogwo nga tafuddeeyo kuwulira abantu bano n'abaana baabwe n'abaana b'abaana baabwe abantu ne batirimbulwa abantu ne bafa ng'omusajja omu yatutte ssente. N'agenda n'alya n'anywa ne yeebaka ne bakwata abaana baabwe ne babatwala ebweru ne basoma nga ku kyala alaba abaana n'osanga akaana akawala ka myaka 12 ka hawusigaalo mu nnyumba y'omuntu kugamba ne weebuuza omuntu ono alina omutima nga ye omwana we wa myaka 28 ali ku ssomero wabula alina ka hawusigaalo waka ka myaka 12 nga tafuddeeyo kuwulira kubeera muzadde w'akaana kano. Njagala okumanya abanyarwanda balina emitima. Nojja n'ogamba nti ekyalo kisengukwe n'osiba faamu n'oteekawo embuzi ero si 6 n'ozisiba faamu oteekewo embuzi n'ogobawo abantu abaziisewo bajjajja ne bw'aba teyaziikawo nga talinaawo kijja n'oteebuuza nti omuntu gw'engoba wano agenda kulagawa. Kati Bayibuli egamba wano balanga Yesu oba balanga enkyukakyuka ejja senga ensi ebeera eweddemu ensa. Buli ssaawa wabeerawo buli ssaawa Katonda ateekawo omutunsi okumera okutaasa abantu ababeera mu bwetaavu mu mulembe ogwo. Tutegereganyaawo. N'okutya Mukama kwalisanyukira so taasalenga misango ng'okulaba kw'amaaso ge bwe kunaabanga so taanenyenga ng'okuwulira kw'amatu ge bwe kunaaba. Taasalenga musango ng'amaaso ge bwe galaba. Ebintu tajja bikwatanga n'osanga omuntu mazima ddala gennyini abasajja bali kyadibirivumbuka n'abalamuzi mwenna wenyidde olwotusinikirako ebinnyo. Omusajja segirinya n'asitula ebigere ku Zoom n'agamba banne mulabe bwenfaanana nfa nzigwawo ne mugaana okuwa abasajja beyiro. Abalamuzi ne mutunula mu nsonga esibisizza abaana nga gavumenti teyina bukakafu teyina bujulizi kubanga mubikwatanga okutegeera kwammwe bwe kuli nga Bayibuli egambye ngenda kusitulayo omuntu omulala ngenda kuleeta ekikolo ngenda kuleeta omuntu ng'ebintu tabirabanga mmwe bwe mulaba. Omwoyo oyo ateekwa okubeera mu bakulembeze. Waliwo omuntu agamba naye pastor lwaki pulezidenti akola ekintu ekyo pulezidenti lwaki atumenya? Pulezidenti tamanyi nti oyo omuntu gwabeera naye omuntu oyo agira ekintu wano omuntu oyo wano nolaba babingera alina omuntu oyo omuntu gomanyidde ddala nti no omuntu oyo. Bayibuli egambye bo bali tebalaba bwe batyo babikwata mu nkwata Katonda n'akuluwalinga mu trap ensi yonna nekumanya nti vwe nawulirako mbu bino si byange byambu babi mama babi first lady yagenda e Bungereza eyo gundi yali ayinayo emikolo ne batuuka ku self service mbu ne bamutegesa owaani ng'eriko akantu. Mama najja n'abali sowaani 15 najja ye 16 gye yateekawo ye n'afuna emmere n'agenda alya. Ono najja ye eriko akazigo kyava ateekako ye ne bamuwa eyo yali gundi kungulu n'ateekayo ne bamuwa n'alya akatwake kali mbu kamusse mbu kali kamusse mbu naye mbu baali bakateze babi mbu nze banesera kuyogera bintu bya mbu bwe ngamba mbu abeera mbu si byange mmwe mwabimpa ebyo si byampoma mmwe munjokesa nnyo akatwa kye kaamukola mbu kaali kababi we nawulira kakati wamma gwe wulira nzizeyo wali. Bayibuli egambye ensibuka eri egenda okusituka mu bannayuganda egenda kuba n'omwoyo ebirungo bino byonna ngenda biteeka mu oyo omuntu okukomyawo Uganda kyebadde emiisinga okukomyawo ensi kye yali emiisinga kyonna Katonda yakiteeka mu Yesu najja nga kyonna akireese obulokozi ne bujja.
kati buli mulembe gwonna ogubeera weera ogenda kulaba ekyawandiikibwa kino gye kiggwekerera nga kikulaga nti buli mulembe Katonda ekyawandiikibwa kino kijja ne kikola ne kiba kiramu mu buli mulembe. Bannaye ebintu byambu temubikomentinga, ebyambu mubireke nga byambu sibinaako mutwe n'amagulu, si byampoma. Nze ebintu byenkakasa biba byampoma. Nkooyo okwokya ndeke nze nako wentalo. Naye anaasaliranga omwavu emisango gya nsonga era anaanenyanga n'obutuukirivu olw'abawombeefu abali ku nsi era alikuba ensi n'omuggo ogw'omuka. Omuntu ono agenda kuba n'ekirungo ekyokusala omusango nga gwa nsonga okulwanirira abanaku. Bayibuli ono omuvunuzi ye yakiyita abawombeefu. Naye abantu abatalina maanyi, abatasobola kwewozaako, amaanyi gaabwe agateeke mu muntu ono okukomyawo sanite ku nsi oba mu bantu. Kubanga ebyo Uganda byemiisinga, ebbanga lyonna byebadde emiisinga. Kati Katonda aleeta omulembe nga gulimu bino byonna. Mbwakatwa kali kamuse bane muwaata omugwake era alita omubiri n'omukka ogw'omu mimwa gye n'obutuukirivu buli balukoba lwa mu kiwato. Kati njagala tusooke tufokasinge wano ku bya politics wano, tujja kuddayo eri mu Bible. Omuntu ono Bible egamba omubi agenda musanyawo n'omukka gw'omukamwake. Bwe tunabigendamu eri mu Bible ku endi ku nkomerero rapture biki byonna birya gundi mwe biryawo, naye enjiri ebeera ya munda sijja kugibuulira wano kubanga wano tulinawo egundi yalokose eggulo, tulinawo atannalokoka bijja kumulema. Pawulo yagamba Abakorinso ba Efeso nti era bwe nali nammwe nga muli baana abato nabawanga mata ng'era abaana abato. Kati saagala kuyiwa wano lujuliro lwa miwogo nga ninawo abaana abato tebajja sobola kulya miwogo. Kati katugendere mweno line bye tulibiraba nga mumaze okulaakulamu abamu abakyali abato. Kati wulira okujja kwa His Excellency olwaleero alina ekigambo kyayogedde mu dduwa ya jjajjaawe. Agambye tetunnaba kulowooza ku kirala ekyokulwana n'okuyiwa omusaayi nakyo newankubadde tusobola okukikola. Bano kibakakatako tukwata obulungi obutatuuka eyo, naye ne kiri tusobola okukikola. Bannaayo akoze statement mbadde neebase n'enzuukuka. Nakyo tusobola okukikola. Naye ngenda kukyawandiikibwa kino Bible kyegambye. His Excellency ekyakulwanyisa kiyajja nakyo ekikubye Museveni okumutuusa awo mukka gwa mukamwake. Yakwata kamera n'ayogera ebigambo bye yayogera olwaliro Museveni byalwana nabyo documentary. Bible egamba nti omubi ogenda kumumenya na mukka gwa mukamwako bigambo byo. Kati sagala tugende eri gye nkugambye eri ewanene eri ewakalube eri ku Yesu. Enkomerero Yesu kubanga wano Isaya yali atutemera Yesu paka ku nkomerero y'ensi. Naye ne mu byobufuzi by'eggwanga Uganda omukka gw'omukamwa Kyagulanyi gwe gwasitula ensi yonna, gwe gusitudde Kenya, gwe gutabangudde Congo, gwe guli mu Afrika wonna. Ejjengo eryava mu mukka gw'omukamwake documentary Museveni gyalwana nayo paka leero. Nakugamba ebintu byonna Katonda yabikola mu ntandi. Bible egamba nti emirimu gyonna egitambula ku nsi structure zaabyo n'ebirala byonna Bible egamba yabikola mu nnaku 6 n'awumula ku lunaku olw'omusanvu. Era bw'onoosoma essuula eyo, bw'onoosoma ekitabo ky'olubereberye Bible egamba nti nakola ensi n'ejje lyamu, naye nga ku nsi kuliko Adamu na Eva. Ku nsi kuliko Adamu na Eva babiri, naye Bible egamba nti Katonda mu nnaku 7 yali amaze n'okukola structure z'amagye nga nejje alimaze. Oba osaagane Katonda. Kati okununulwa kwaffe kwateesebwa dda kuva mu ntandikwa y'okutondebwa kw'ensi. Nti omukka gw'omukamwa kwa Kyagulanyi gwe yatandika omukka gw'omukamwake gwe gununudde eggwanga Uganda. Gwe gumazeewo omubi. Kubanga mu ye mulimu package eri gye twogedde Katonda gye yamuteekamu okulwanirira abateesobola, okukomyawo sanite, okusala emisango egy'amazima n'obwenkanya. N'agamba tetugenda kusaba kisonyiwo, tetulina kibi. Tetugenda kukola kino, tetugenda kukola kino, tetugenda kuteesa, tuyite we tulina okuyita paka. Kati olwaleero Museveni yali mu kwegayirira abalamuzi bamuyambe. Era ekirala feeze eddako Museveni asaba abalamuzi baddemu bamukolereyo ekirala okuta abasibe bonna abali mu makomera. Ebyo byonna byabalimba wano mbusimanya wakanyiza simanyi biki. Onteeseganya eziriyo abalamuzi baddemu bamukolere structure endala ennungi nga bwe balandinze kino ekya kooti.
ate abalamuzi bate abasibe bonna abali mu makomera. Omukka gw'omukamwa ak'abantu b'omulembe guno ogwatandikira ku mutunsi guli ogwava ku kikolo kya Uganda our own Turusan of Zasoiro. N'obwesigwa buli balukoba lwa mu mugongo gwe n'omusege gunaasulanga wamu n'omwana gw'endiga. Amazima ge gagenda okubeera olukoba agenda kuba yeesigamye ku mazima. Kati ebirunga ebyo byonna bw'amala bifuna n'akomawo ensi ebadde yeetabudde nga buli omu mulabe wa munne. Kati Bayibuli egambye ono yagenda okutereeza ensi osange nga endiga yeebase ku mumwa gw'omusege. Omusege guwomerwa nnyo endiga, omusege gulya ndiga. Bayibuli egambye kati akomyewo sanite, akomyewo okutereeza ensi. Bayibuli kati etandise otemaatema omulimu gwagenda okukola guwulire. Nengo eneegalamiranga wamu n'omwana gw'embuzi n'ennyana n'omwana gw'empologoma n'ekyassava wamu. Mujjukira omugenzi Paulo Muwanga komenti gye yakola nga Museveni awambye. Yagamba bannayuganda mukyakyankizza musanyuse mbu Museveni awambye naye nze mmanyi Museveni from A to Z. Waligendera okuvaako nga buli munnayuganda takwatagana na munne. Nga Uganda eri mu bitundutundu. Temuli bannakyabugagga kyonna, temuli bana bwannannyini, muliba buli omu yayawukana ne munne. Uganda eriba ya bitundutundu. In pieces, not in peace. Obwo bunnabbi omusajja Paulo Muwanga yabuwa nga Museveni awambye nga mukyakyanka amaze okulayira ku parliament. Muwanga n'agamba mukyakyankizza naye waali bateera mulikkiriza. Byonna nga bwe yabiragula bwe biri. Kati Bayibuli egamba Katonda omutuusi guli gujja kusituka wakati mu Buganda, wakati mu Uganda gukomyewo. Biri byonna ebibadde mu pieces bikomewo in peace. Nga endiga esobola okwebaka n'omusege mu kifo kimu bonna ne bavaawo nga balamu. Nti ng'embuzi eyinza okwebaka n'empologoma mu kitanda kimu, empologoma n'etalya mbuzi. Embuzi ng'esula n'amalagala, embuzi n'etalya malagala. Kyekyo ekintu Uganda kyemiisinga Katonda kye yatuleetera. Katonda kye yatuleetera. Era abantu abali mu Uganda ya Kyagulanyi ekyo tetukibuusabuusa. Abantu abali mu Uganda ya Kyagulanyi ekyo tekibuusibwabuusibwa. Waliwo His Excellency yagenda mu Saidi Zeggulu eyo. Oba gwali mukolo ki? Waliwo omulema eyali atuddawo okutaka mu bisooto n'amuwahaga. President n'amuwahaga n'amwambaza akakofiira. Omuntu n'annoonya okuva mu USA eyo n'ambuuza pastor oyo omulema tusobola okumufuna mugulira akagaali. Ng'omulema ali mu gundi yali eyeggulu mu bendo lya Mama Lina Zedriga ng'amugulira akagaali mu Nyankole aveeri ewa maama Jole Mugisha. Ne nkwata essimu n'enjiwa maama nenoonya mami Lina Zedriga ne muwe ennamba y'omukyala oyo. Omukyala n'agula akagaali ak'omulembe. Omunyankole n'agulira omukyoli akagaali. Mama Lina Zedriga n'akatwalayo. Naye nga Museveni baatugamba nti abanyanya baatusala. Museveni yali yatwawula ng'omukyoli munyanya, omulugwala munyanya. Era nga buli lw'obalaba ojjukira nti mmwe mwatusala mmwe mu sentulo mmwe. Mmwe mwatusala mmwe. Nga ffenna nga tosobola kusula mu kitanda kimu na mukyoli. Nga tosobola nga ate nabo bw'oyogera Oluganda bagamba oli Muganda. Leero tunasigaza ekintu mu nnyumba muno gweko. Abaganda muli babbi. Ffenna nga buli omu baamutuuma ekintu ne bamukutula okutuusa omutunsi lwe gwamera nga gwa ku kikolo kino kyennyini. Ku kikolo kya Yese kugenda kujjako ettabi. Wakati awo wagenda kubaawo ensibuka egenda okubala ebibala naye ng'egatta. Bayibuli egamba bweti omusege nga gusobola okwebaka n'endiga. Bonna ne bavaawo nga balamu. Kuba ku mulembe gwa Museveni guno buli omu ayimirira ku musaayi gwa munne. Olunaku lumu nagenda ewaffe Ebunjako. Waliyo omusajja omukulu ng'olwo ndi Kampala. N'agamba wire
Owange alidde mu kibuga Kampala ne mugamba sina kyakola nnyo n'obeeramu. Nangamba nze buli muntu abe Kampala mutya. Ne mubuuza lwaki. Nangamba tosobola kubeera Kampala mwaka nga toli mubbi. Nangamba era bw'oba toli mubbi tojja kusobola Kampala. Kampala oteekwa okubaako gwobbye obeerewo. Naawe wateekwa okubeera waakubba naye abeerewo. Nangamba omuntu bw'abeere Kampala ne yeeyimirizaawo omwaka oyo aba mubbi kubanga oteekwa. Nangamba omutembe yayinza okutambula ng'atunda jirita. N'omuyimiza n'omubuuza mutembe ye jirita ya mmeka nagamba ya mutwalo. N'omugamba nkuwa 5 nagamba ndiyongeramu 2. Yongeramu 2 kuba sifunako. Yongeramu 2 sinaba kutunda. N'akuguza ejirita siringi kakage ejirita egi. Ng'okimanyi nti ejirita ya 5. Omutembe n'omugamba nti njagala ejirita emu nti kola kanana 3. Okay, yongeramu 3. Yongeramu 3. Era bw'oba tokitegedde omutembe yakukwatira ejirita n'agikuwa n'omuwaako omutwalo n'akuddiza 10 ng'agikuguziza 9. Omusajja yangamba bw'obeera Kampala oba mubbi. Kintu ekyo kyanti ningamba wamasibanga kyekinemeseza Kampala. Kati Museveni yazimba yaleta Uganda nga buli omu olina okubaako gw'ofootodde osobola oyitawo. Naawe wali ne bakufootola n'oli naye n'abaawo. Kati mukeera ku makya nga olukalala omanye oluseke w'olina oddusimba. Olina okubaako gw'okuba. Ogenda n'osuubula ebintu mu kibuga n'obisiba bulungi nnyo n'oyita omwetisi. Omwetisi abeera alina banne ng'aba bo baba bakimanyi. Bwe bamulaba ng'afunye omulimu nga omuwadde ekikutya bw'ati nga yeetise bajja ng'abatambula ng'abantu abo balala ne bakuyimirira mu maaso wano ne beefuula abalina kye bakola ne bakudira eyingisa. Oli n'atambula ebigere 4 nassa omugugu n'agutuulako bw'ati. Gwa amaaso gagendera wano okulaba ani yeetisse omugugu gwo ogenda okulaba nga tokyamulaba. Tamuvinga kati gwe gwatandika okupaala. Bannange akutte wano. Bannaye emaali yo ya miliyoni ezi nebulira mu kadakiika kamu bwe kati nga ali awo. Gwe ne bakukuba ne bagenda emaali ne bagizaayo ng'ogisuubudde. Ng'ogisuubudde miliyoni 1 bo ne baba wa mwana. Ne baba wa mwaga. Kampala buli omu alya ku Bayibuli egambye ngenda kusitula omulembe ogutaliimu bubbi. Bayibuli egambye ngenda kusitula omulembe ogutaliimu kubanga omuntu onywa musaayi gwa munno. Aba abeetisi babbi ate bo babba tekinikali tebakukuba. Bano bakusikirizaawo ne bakudira eyingisa ng'oli bwagenda ne bakudira eyingisa ogenda okulaba oti nga ye yeetikudde akitadde awo asirise. Gwapaala n'oyita mu kakubo kano n'oyita mu kali ng'ate bo bakugobereza amaaso. N'omwana omuto alizikantiriza n'ente n'eddubu ziririira wamu abaana baazo baligalamira wamu n'empologoma eriyo omuddo ng'ente n'omwana ayonka alizanyira ku kinnya eky'enswera n'omwana eyakava ku mabeere aliteeka omukono gwe ku mpampagama y'essalambwa. Eyo ye Uganda empya gye twogerako. Bayibuli egambye waliwo Uganda kya Museveni nga bakulaba bulabi nti ono yasinga okuuma Kyagulanyi ne bakusibako mbuoyina nnyota za brigadier ne bakutwala mu kooti maaso. Bayibuli egambye waliyo Uganda ng'omwana omuto ayinza okukwata mu mpampagama za Salambwa. Salambwa n'etamuluma. Waliyo Uganda ey'emirembe tusobola ogizimba naye eyina kusibuka mu ffe ffennyini wakati mu ffe. Tebaliruma ne wakwadde okuzikiriza ku lusozi lwange olutukuvu lwonna kubanga ensi erijjula okumanya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ennyanja. Kati ebyo byonna bitutuuseeko kuba tetumanyi. Ekyokubanga olw'okuba tetumanyi era buli kintu kye tutegedde Museveni tukimusuuzizza. Buli ekizibu kyaffe kyonna butamanya. Bayibuli egambye ebyo bigenda okubeerawo ensi erina kusooka kubuutikirwa kumanya ng'amazzi bwe gabuutikira ennyanja. Bannayuganda tuteekwa okuba nga tumanyi ng'obwongo bwaffe bujjudde. Njagala okwebaza Katonda olw'abantu era njagala okugamba bannaffe mwena betukola emirimu gino egifaanagana wano. Abo bannayuganda betwogera nabo bamanyi. Omanyi oyinza okujja n'oyogera ng'olowooza mbu n'omanyi nga by'oyogerako byonna waliwo eyabirimu abimanyi. Waliwo lwe najja n'enjogera ku nsonga za Taso eza Jim Muhwezi
nagenda okumala okuzisunako Katonda yanyamba nti ne research gwe nali nkoze yali mutuufu. Nagenda okumala okuzoogerako nafuna amasimu nga gavira ddala mu famire ya Norini Kaleeba eyatandika Taso nga bakyaliwo balamu nga bamanyi from A to Z nga waliwo abakozi abaali mu Taso byatandika balaba ne bigwanga balaba nga waliwo abaali mu ministry nga bakola ne Jim Muwezi nga we bali balaba bonna buli omu nampa okumanya kuya nga bayogera bye balaba ne bye balimu. Kati gojja kujjoyogere ngolowooza mbumanyi nga byoyogerako waliwo abaabirimu nga baabirimu bennyini. Kati bw'obanga oyogera ng'okimanyi nti abantu abo betwogereramu bamanyi era babimanyi era abamu ku bo be baabikola era teweewaananga nti gwamanye ennyo. Nze neebaza Katonda nti puroguramu yange n'ensomeseza ebintu bingi nti abantu bye basoma Makerere bye basasulira obuwanana ojja n'oyogera wano ekintu omuntu akimanyi obulungi najja n'akubuulira ebintu nga yabiri mu center wakati. Nyina ba dokita wana aba theology nyina mumanyi Dr. Seruyange Boston mumumanyi. Waliwo dokita wange omulala wa theory ali Minnesota. Naye mwe musaaga Katonda atuguliddewo bugulizi nzigi okubanga asobola okutushepinga mu ngeri nga tino tetutaddemu na sente. Kati abantu abo betwogereramu bamanyi oyogera ekintu n'akulaba n'agamba bulijjo ndowooza ono omwana mugezi kumbe musiru talina n'amagezi. Kati nowulira nno bwalimbye n'agamba ekyo kyaliwo ekiti. Abo abantu lwakuba nti abamu tebalina kaleji esobola kujja mu kamera kuyogera, abamu tebabiina naye ng'ekyokumanya bamanyi. Kati wulira Bayibuli bwegambye ensi yonna ensi okununulwa okutuuka ku mutendera ogwo tulina okusooka okubuutikirwa okumanya ng'amazzi bwe gabuutikira ennyanja. Awo olulituuka ku lunaku luli ekikolo kya Yese ekiyimirira okuba ebendera ey'amawanga eri oyo amawanga gye banaanoonya n'ekifo kye ekyokuwummuliramu kiriba kitiibwa. Awo olulituuka kiri ekikolo ekyasituka kigenda kutaasa amawanga. Kyatandikidde ku kikolo nga kiva ku kikolo wali e Uganda kati kitaasa Kenya. Buli wawulira okwekalakaasa mu nsi yonna oteekwa okulaba yakakofira ka People Power oba Kyagulanyi Center mu Bobi Wine e Nigeria. Abe Nigeria basituka ng'oyinza okugamba nti ate Bobi Wine ali Nigeria. Buli kati awabeera okwekalakaasa okw'omulembe guno oteekwa Kenya babadde bakyatinga Bobi Wine batwala Ruto byewaabwe naye nga biri mu Bobi Wine. Ekikolo kino bwe kinaamala okusitukawo ettabi ligenda kutaasa amawanga. Awo olulituuka ku lunaku luli Mukama alisaawo nate omukono gwe omulundi ogwokubiri okukomyawo waliyo omulundi ogwasooka naye awo olulituuka Mukama agenda kuddamu okututaasa omulundi ogwokubiri. Alifikkawo ku bantu be abalisigalawo okubajja mu Bwasuli ne mu Misiri ne mu Pasulosi ne mu Kuusi ne mu Eramu ne mu Sinali ne mu Kamasi ne mu bizinga eby'omu nnyanja. Era aliwanikira amawanga ebendera era alikuŋŋaanya abaagobebwa mu Isirayiri n'aleeta wamu abasaasaanyizibwa ku Yuda okubajja mu nsonda ennyo ez'ensi. Kati mmwe mwenna abali mu okukomezebwawo okuva mu mawanga gammwe njagala mu mawanga gye mubadde mwalaga mukimanye nti ebintu byammwe birimu Katonda okudda ewaka. Olulituuka Katonda agenda kusitula ebendera agenda kusitula ekintu nga kikomyawo abantu mu mawanga gaabwe. Bayibuli egambye buli omu ajja kumusitula okuva mu bizinga okuvaawa ng'amukomyawo waka kuba kati ali mu kutereeza waka. Era obujja bwa Efulayimu buliggwa. Nawulidde mbuno eriyo eyo mbuno kati mbuno abalokole b'omu Amerika Bannayuganda simanyi mwagudde mu mikono gya Mukama musiiba mbuno musaba osantarawa y'amasekiriyo bobobo kuroboko seketi arabababa Mukama omutima gwa Turampu Mukama tetuva wano Mukama bajja kuvaayo mu linnya lya Yesu mujja kuvaayo. Mweri ebyo Mukama mbu mwagudde mu mikono gya Mukama kusiiba na okusaba mugenda kudda ewaka. Bayibuli egambye Abaafrikawo ngenda bazaayo ewaka. Waliwo basente z'Abataafrika bo baafa naye waliwo Abaafrikawo abali mu Amerika, waliwo Abaafrikawo abali e Qatar, waliwo Abaafrikawo abali luddawa sawa yakudda waka, abali e Kuusi, abali e Egypt,
abali Syria Iran mwenna abali mu kyondo kya Buwarabu Bible egambye ekisera kigenda kutuuka ngenda basitula mbazeeyo mu Abafrikawo kati essaawa yo Abafrikawo okukola yeeno kubanga Mukama alina ensonga lwaki gwe Wafrikawo gwaliwo leero kati essaawa ye ey'okukola yeeno wulira kuroba sekete n'abo abateganya Yuda balizikirizibwa Efraimu talikwatirwa Yuda bujja ne Yuda taliteganya Efraimu era balibuuka ne bagwa ku kibegabega ky'Omufirisuuti ebugwanjuba balyetaba okunyaga abaana b'ebuvanjuba. Bayibuli egambye bweti kati sawa y'Abannayuganda kwegatta Efraimu tagenda kuddamu kulwanagana ne Yuda. Ebika by'abaana ba Isirayiri waliwo lwe baali bakutuseemu Lawubeni takolagana na gundi Isakaali takolagana nani nga bo bennyini beerwanyisa nga bwe tubadde mu Uganda nga twerwanyisa ffekka. Juzi Museveni yasituka n'akuba abeerwa enzululu ne tusirika. Bayibuli egambye kati essaawa eno Abafrikawo bwe mukomawo mugenda kubeera kimu ng'omukyoli ali kimu n'Omuganda, Omukalamojja ali kimu n'Omunyankole ali kimu n'Omukiga. Kubanga tuli baana ba ndeemu, tuli baana ba Yakobo. Ffe tuli baana ba Yakobo naye omulabe yali yatukutula Bayibuli egambye kati essaawa etuuse ffe tubeere nga tukolagana twegatte lumu tubuuke tugwe ku kibegabega tutaagule ekibegabega ky'Omufirisuuti. Essaawa enda ya Yakobo erina okwegatta okutaagula Omufirisuuti eyatwawulamu. Era tulina okunyaga ebibye ebyo byabadde atukozeemu ng'abikozeemu ffe. Bateganya Yuda balizikirizibwa. Efraimu talikwatirwa Yuda bujja ne Yuda taliteganya Efraimu era balibuuka ne bagwa ku kibegabega ky'Omufirisuuti ebugwanjuba balyetaba okunyaga abaana b'ebuvanjuba baligolola omukono gwabwe ku Edomu ne Mowabu n'abaana ba Amoni balibagondera. Abantu abo tulina okubagwako balina okukakkana ne batugondera. Abaana ba Edomu balina okukakkana wansi waffe kubanga waaliwo okulagajjala n'ebiro ebyobutamanya ate ffe ne tukakkana. Bayibuli egambye essaawa etuuse kati naffe okwegatta tubakakkanye. Ababadde batukoza akajiri Bayibuli egambye tulina n'okunyaga ebyabwe Bayibuli kubanga babifunye mu kutusaanyaawo, babifunye mu kutukakkanya, babifunye lwakuba baatuteeka mu butamanya. Kati bwe tumala okubuutikibwa okumanya ng'amazzi g'ennyanja naffe tusooke tubagweko naffe tubataagule. Era Mukama alizikiririza ddala olulimi lw'ennyanja ey'Emisiri era alikunkumulira omukono gwe ku mugga n'empewo ye ekaza n'agukuba n'agufuula emigga 7 n'asomosa abantu nga tebatobye bigere. Era waliwo oluguudo eri abo abalifikawo ku bantu be abalisigalawo okuva mu Bwasuuli nga bwe lwaliwo eri Isirayiri ku lunaku lwe yalinyirako okuva mu nsi y'Emisiri. Owulidde nga bwe kyaliwo mu kusooka ng'ajja abantu Essula 12 nga bwe kyaliwo ng'ajjayo abaana ba Isirayiri mu nsi y'Emisiri kigenda kuddamu leero kuffe. Kigenda kuddamu leero kuffe. Ano natalina namba yange. I need your number teacher. +974 33 93 96 39. Ulira. Bayibuli egambye nga bwe yaawo nga bwe kyaliwo ku luli ngenda kikolera ab'e Uganda ku luno. Ngenda kukuba omugga gwe Misiri ekitegeeza Uganda tetugenda kuddamu kukola buddu. Tukoze obuddu ekimala era gwe mulundi ogusembayo tetugenda kuddamu kukola buddu. Mukama agenda kwabuluzaamu ekibadde